Emba bazetaga. Tugende ma. Atala mukisa kuno kuweyanga congratulate Rabadaba ne mukyala we ani yani kozi mukyala we. Ha Magi. Erinya Islam ya. Ne mukyala we Sahara. Oba Sahara desert ogamba Sahara ogenze ku desert. Magi nalongo Magi kale. Munange bawezezza omwezi ate mu bufumbo bwawe era ba celebrate nze ne cake ne bagisala bannange happy anniversary to us. One to you. To us, you. Njogera byabwe bibandi ba postinze. To them kale. Kwegamba babekulisa omwezi omulanga. Kati bagenda kisusa teba tutame. Teba kisusa nnyo teba kisusa kubawo si waso semaga kimanyisi yaso. Comment zibadde kulinga zinga zisesa. Waliwo omwana agenze na commenting n'agamba newe bawanudde newe bawati. We all know that it will end in what? Ekyokweninga nti yasi kimanyisi mukagavu naye kyemanyi. Magi akimanyisi yaso ne kusadira wale basi yaso se. So teba kisusa. Bali temuno na kigambo kye bayita anniversary because kigambo kino bambi kinene nnyo abantu bakikozesa abantu myaka I think myaka 15 bantu we batu mukibalekera ekitiibwa ekyo kikole ki kibakemwate kabuze ne yanobako tugeze mu mkyala litabera nnyo mu nyumba tugeze nga bebe oba just nga agena nakoma bakuza anniversary nnyo ate nga abadano banga yanoba emeka oba yamala emyezi emeka yanoba banga kyentegeeza obwazerewe bagutta ne babala omulala Pastor. Abanga tubivuddeko naye nga tubayuzaayo sabanaffe mwe balate kutuuka ku bufumbo anniversary eno ey'omwezi katubasabire n'omwezi ogwokubiri gukole ki nagwo guwere okiwulidde tujja kukuza mwaka katubuze mwaka mukwano temuddamu kisussa kangende mbawe sitole bannange bwe tuddako waliwo amawulire ag'ennaku ate mu nsike y'abazannyi baani abazannyi ba firimu abannayuganda wanene abazannyi b'ebinayuganda era omukulu Bossa tumumanyi bulungi omukulu oyo abaddewo nnyo ne ku olutalo olwali olwa Evelyn Lagu omukulu oyo ne Evelyn Lagu naye yali azanyirako mu gundi ya Zubair family so omukulu oyo y'omu akomyewo ng'era akubira omulanga abannayuganda abasobola okuyamba abalinawo kye balina era waliwo omukulu omu Ramadan bamutamba Ramadan eddwaliro ngadyo bakugamba lyasaba milioni 3 n'ekitundu nga tekuliko ddagala wabula kusala busazi okiwulidde nga tewaliko wadde kukebera kusala busazi ate nga ne covid balina omukebera kusala busazi kambe milioni 3 n'ekitundu sofa bakugamba tebalina wadde n'ekikumi we bakijja era beetaaga buyambi bagamba beetaaga obuyambi mu bunnambiro obw'ekitalo yenna ali eyo munnange nga gw'olina kasente ate nga kikwatako munnange kale niyo kyo tekikwatako nnyo naye ng'olina omutima ogukola ki ogusaasira dukirira omukulu ono details ogenda ku ebane kyakayo teyewalika milioni 3 na kitundu katubakuwe then tukomewo Ramadan kagwa matovu kituufu ayina ekintu ekizimbiwa wano simanyi oba kitu ekitekizimba naye ndowooza gwali mu mwaka gwa 2009 yafunako ekintu kyekimu era nga tuli ffenna nga tukola ffenna era nekijja ku mukono nekizimba ne bakirongoosa nekivaawo netolera ekiseera ate nekikomawo yandibadde ne bakirongoosa ate kikomye omundi gwa kusatu ate ng'era kinene nnyo naye kusinziira ku kyatugamba edda bamulongoosa kibadde nga kijja naye tekimuluma paka eyo ate kimala kugejja nnyo ekintu kitandika okumuluma naye nga kiba kitiisa kuba kiri ku bulamu ate nga si kyabuntu kya bulijjo era aba mu industry wadde bambi tebakola naye bakoze omulimu munene nnyo mbeebaza nnyo abali mu film industry omulimu gwe mukoze okulaba nga musondayoko kasente akusobola okulaba nga kayamba Ramadan era wetuli oba oliawo si wabi nnyo tuyinza okuba half of it ekyokutwaliza wamu film fraternity bamanya nti naddamu kiseera kino kubanga niwenjogera okuba wano webabanjogera naye nina obulumi bungi nnyo kakati
bavaayo ne bakola ne bateekawo okulaba bannange tutaase obulamu bwa mu Uganda era bakubulimu bwamaanyi ne babaako ensimbi ze basonze ensimbi ezo zinatera okutubukako naye nga bakukoze omulimu gwamaanyi nnyo era mbakola ng'eddwaliro lyamusabye 3.5 naye nga tekuliko kuddagala tekuliko birala bisobomuyamba kati onjogerewe n'okumukebera covid waliwo sente endala eziyingiramu 3.5 zakumukeberako kuba n'omulongoosa zakumulongoosa kitegeeza nti bw'ayagala okumuyambako yatandikira awo wawa lwakyogeredde kiba kituuse mu kiseera kyakyo. Kale kino kigenda kugwa kitya kati industry yaffe gireseewa ey'abazanyi ba firimu kijja kugwa ukadde busafiri ekitundu bajja busonda olaba basondera Evelyn ati era gujuke alinamu okuyimba ne gundi nga bibigata abiri neera zino gundi zino zikwatagana somewhere zikwatagana naye kagwa sina na video inaimwe kuja featuringamu wela hizo okuboyoka gwawo yo muladi kyaka tebamugira bugizi tebamu embracinga just naye nga yetagana. But I ever worked with that guy I know manyi wali okozeko naye yes nawe no toli waleero nditandika kubadde yange mugenda kusimanya ni wada dawe na desagamye chenyimize namba mu banalulungi nga sina byafaayo sina byafaayo najja buzide ngwano apa sigenze ko mu vikisi sizinye ko kaliyoki si featurinze ko mu nyimba sizanye ko bina Uganda ndiawo na kwabugu kulugudo ta cyari mnebwa sokera kulugudo tutagenda ku ngudo nane watu nganya ngone swele kujiza nyiramo ali mugamba ku working asigaye nakola ko nayo bonye watu tukola project ndio twali chaka mwalimu kuzanya bina Uganda but anyway tulimo kumusabira asobola okubeera nga ate munnange nkulajo ntu alonse atinda naye sorry sijja kusobola kenda tulimo kusabira mukwano kagwa asobola okubeera nga toteera bossa kati bossa bana ekimuliko kubanga ye director wa films zeno wa Zubairi nekirala y'omu kubasinga okubeera nga ate alina obumanyirivu by the end of the family film yasookawo ye industry egundi yasookawo mu film industry ng'erinamu abazi nga tebanneeta mamuwayi yes nga oli akwira bana batanziyani mwerabidde erinnya lye omusajja oyo ayagala okuzannya nnyo nga gentleman yazanye wali ebisava mwana oyo yanzanyira ewali ekisava wazanya iwe banga gundi yawasa birungi yawasa bibi lwaki ye magole bewa kana akazanyo lwaki tewawasizamu kubali abawala abagundi owa romantic yansobera romantic bicheyo ye musajja omweru yansobera yeyagala n'abatazi tuga n'abatazi lwaki wagira mulala tuwumulemu nakyo mwase byaddala nze wera ngokuwa wakwali kwaddala nga nabo bali bitugamba mu maaso